kuba ekifaananyi olunaku olumu nga President Museveni ayise high command oba army council. Kati high command bwawayita olukungaana tugambe entebe abanene ne batajja bajjenero. Tujjewo okulonda okw'abantu bonna kibuga Kampala, tubeere nga Lord Mayor tumulonda mu bakansalas. Ebyo nga bajja bikolamu ekyo kibaga job creation and inclusive development. Nti abantu bali bava eri ne bajja ne bagenda mu kitoolo ne bagenda luddawa ne bagenda wa ne bayita eddoola. Eddoola ezo ne zibeera nga sobola okubeera nga zisaasaanira mu ki Atwaba omulungi tukwaniriza nnyo webali kubanga otwegaseeko nate akawungezi ka leero. Kansubire nti oli bulungi, kansubire nti buli kimu kyonna kikutambulira bulungi w'oliawo w'osinzira okubanga otulaba nate akawungezi k'olunaku olwaleero. Twalagaana nti tujja kubanga ffenna mu studio ziwano essaawa bwe ziti okuva essaawa 2 okutuukira ddala essaawa 3 nga twogeraganya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezizimba ate era ezikulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. So tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate akawungezi k'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ndi wa mukisa negatiddwako Major General Proscovia Nalweyiso ono nno muwa magezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Tuli naye gwe tugenda okubanga tuwayamu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bingi ebibaddewo bye twagala okubanga tuwayamu naye tulabe naye ki ddala kyayongerako ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Afande nsanyusa okulaba webale kubanga otwegaseeko olunaku olwaleero. Nange nsanyusa okulaba. Njagala okulamusa ku bantu bonna abatulaba ku TV yaffe eno ate era n'okwetondera abantu kubanga mmaze ebbanga ddene nga sijja ku TV naddala ku radio mbadde ntuukatuukayo okwo. Njagala okusaasira abantu bonna abafunye ebizibu abaviiriddwako abantu baabwe, Katonda yawaate yajjawo abalwadde Katonda abajjanjabe n'abasawo nga kwotadde n'okubakulisa omwaka tebagukulisa beebale kumalako mwaka obeebaza bwebaza kumalako mwaka n'okubagaliza guno omupya kugutambuza obulungi. Tweyanziza gatulaba omulungi ye Major General Proscovia Nalweyiso gwe tuli naye akawungezi k'olunaku olwaleero. Afande bingi ebibaddewo mu ggwanga lyattu ebimu tubirese emabega ebimu bisobodde okubanga tujja nabyo mu mwaka guno gwennyini. Naye njagala kutandikira ku nga tukomekereza omwaka kuba twalina obubaka okuva eri omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri eggwanga n'atwagaliza omwaka omujja omulungi. Ebimu ku ebyo ebisinze okubanga byogerwako mu byeyayogera y'ensonga ya political indiscipline oba tuyinza okugamba nti obusiiwuufu bw'empisa naddala mu kigambo ky'ebyobufuzi. Yayogera ku nnyingo ze ziringa 9 mwe yayogera ebyenfuna nga bwe bitambula ku nsonga y'obuli bw'enguzi, n'ayogera ku kigambo ky'abakulembeze okubeera ekyokulabirako eri abantu baffe naddala mu kigambo ky'ebyenkulaakulana, n'ayogera ku kigambo ku East African integration. Ebyo byonna yabyogerako, naye bannayuganda basinze nnyo okutunuulira naddala ekigambo ky'abo abasiiwufu b'empisa mu kigambo ky'ebyobufuzi, then n'ensonga eno ey'ekigoba bantu ku ttaka. President yagamba nti omulundi guno yagenda okubeera omusaale, nti era agenda kukulemberamu okusobola okulaba nga alwanyisa ekigambo kino. Njagala tutandikire ku nsonga ya political indiscipline mu ggwanga lyattu lino, kuba abamu naddala bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya balowooza nti kuno kulinnyirira ddembe lyabwe na kubalemesa kubaako kye boogera. President bw'ayogera bw'atyo nti kubanga bw'ogamba nti waliwo enjawulo wakati w'okuvuganya n'okusekeeterera, bo balinga abalowooza nti kuvuganya kwokka kwe batambulirako. Kikyoyogera ku nsonga eno afande? Nze kyenyinza okwogera ku nsonga eno, empisa embizi ziruddewo nga zijja zibeerawo ng'abantu kwegamba balowooza nti we batyo bandibadde bateeka okweyisa. Kwegamba kyalekebwa nnyo, kyaweebwa ebbanga ddene nnyo, kati wekituukiddwa okulowooza nti kyandibadde kikwatibwako okuteekamu abantu empisa. Nze ndowooza ng'obudde buyise.
kati engeri gye twatambula ne twetwala ffenna ku global village kyalo kimu kati nti kati tuli ku kyalo kimu ne Uganda etenabako we yabadde nayo negenda ku kyalo kimu kati abantu beeyisanga ekyalo bwe kyeyisa kwegamba tweyisanga abali mu America abali mu UK bwe tutyo bwe tweyisa ate ne wabeerawo n'eddembe ly'okutambula omuntu kasi tobeera ne passport yo ne ssente zo n'okusobola okufuna visa osobola okutambula ne bwogamba nti ojja kgenda omale wiiki emu wano okomewo mu Uganda omalemu ennaku 2 oddeyo kati abantu batambula ne bava ku mbeera zaffe eza Uganda engeri gye balinnya ennyonyi buli kiseera kati beerabanga ab'ensi ezo bateeka okubeera ku level ng'ensi ezo bwe ziri kati ebya Uganda nga bweri oba eri mabega oba eri wakati oba eri mu maaso abantu bo tebabiriiko bali ku global village eneeyisa abantu gye beeyisaamu abantu bagendera ku bye balabye ku TV abantu bagendera simanyi ku intaneti abantu kwegamba ensi emisinde gyetambulirako kati n'abavuganya gye baagala okutambulirako waliwo obulabe bonnaawo kubanga oli ayinza ogamba nti ya bwe tutyo bwe twandibadde tutambula kati tuyinza okuba nga bwetyo bwe twandibadde tutambula naye ggwanga ki lyotambuliramu bwe lityo abantu baamu bali batya balowooza batya kubanga kakati waliwo ekizibu ky'ebbula ly'emirimu omuntu yenna abalowooza nti omuntu yenna anaabazze awo wagenda okufunira omulimu oba wagenda okuyitiramu ebintu bwe bityo kati kyetaagisa okumala okwekenneenya abantu b'okoleramu ekintu kati gwe bw'olaba embeera y'abantu noyagala ogikozese nga gyoyagala okugiramu obukulembeze abamu kyebava balemwa nga obukulembeze bakabujjamu kati nze ndowoozaamu nti wasaanidde okubaawo kubanga aboogera tetukyayogera tewakyaliwo obuntu tebuliiwo abantu baagala kukozesa buli kintu kukikozesa kifuba kyekireese obuzibu naye senga wabaddewo obuntu n'okwogera n'okulaba abantu abaagala okujja mu bukulembeze okweyisa ku bandyeyisizaamu then n'okulaba bantu ki be batambula nabo abantu be batambula nabo boogedde nabo baagala bakozesa bukozesa okujja mu bukulembeze nze ndowooza ekyo kiyinza okuba nga kyandiyambyeko naye nga ye embeera si nnungi kubanga abantu baagala kukozesa embeera eriwo kati okusobola okujja mu bukulembeze si nnungi eneeyisa si nnungi kwegamba n'omukulembeze wadde bagamba nti teri bukulembeze butava eri Katonda n'omukulembeze tewakyaliwo abantu abamu balowooza tewali na bukulembeze tewaliwo bukulembeze abamu kino kyebagamba omukulembeze aludde mu buyinza nti kati balina okweyisanga bwe balaba n'amaanyi okusobola okujja naye nga waliwo empisa ezitali nnungi nemukwogera obwogezi abantu wano era bannayuganda bwe bandyagadde okumanyira kubanga bwe tugamba nti waliwo ebiri constitutional ng'era omukulembeze w'eggwanga bwe yagamba nti ebyo byo bikkirizibwa okuvuganya ne tugamba nti ndeese program bweti nti n'enkola oba amasomero bwe gati ku ssente bwe ziti nti opposition yasobola okuvaayo n'agamba nti nze bwe bandimpadde ssente bwe zityo naalibadde nsobola okukola kino ne kino president yagamba nti ekyo kirungi tusobola okuvuganya bwe tutyo mpaka n'akalulu akaddako wekabeererawo nti naye waliwo abasekeeterera obusekeeterezi abaagala okulemesa gavumenti ebeerondeddwa okugenda mu maaso kino nakyo waliwo wekyeyoleka kwegamba kisubi nateranga nnyo okozesa ekigambo nti bakikozesa mu kyaki mu kanisa bwe baba bagatta abagole bagamba bwabaawo omuntu yenna alina ensonga erobera abantu bano okugattibwa agyogere kati bw'oba togyogedde kati oluvannyuma osirikanga busirisi nateranga nnyo kyogera kati gavumenti yonna bwe bagironda nejja mu bukulembeze nze nandirowooza nti abantu abagivuganya kabeere MP Kisubi abantu abakuvuganya bandibadde bakuwa eddembe bandibadde bakuwa echance ey'okukolera abantu bo
naye kati tebikyaliwo mu Uganda. Kati n'obukulembeze obuliwo kwegamba bandibadde babuwa chance obw'emyaka 5 kubanga bateekawo nti okulonda kujja kubeerangawo mu mwezi gw'okubiri, okutandika okunoonya akalulu kujja kutandikanga mu mwezi gw'omunaana oba babawa oba emyezi 6 emyezi 6 nga banoonya akalulu then zino ennaku eddala ezisigadde balinga bagambye nti abantu bajja kutuulanga mu hall awateesezebwa oba mu ziwoteri oba wa kugamba nga siraali zindoozo kiwulira bwe kityo bwe kyali. Yes, kati ekyo simanyi naye gavumenti yonna tesobola kukola nga okuvuganya okuliwo tekukkiriza gavumenti eriwo okukola emyaka 5 neno yennyini eyagala okujja bweneebezze bwe banaaba bagivuganya tebagikkiriza okukola ebintu byeteeka okukola mu myaka 5 tesobola kukola. Kati nze kyendaba kyekizibu senga waaliwo okugobera constitution nti gavumenti eno bwe baba bagironze emyaka 5 bana bagivuganya bajja kutandika ogivuganya okutandika mu mwezi gw'omunaana ogusembayo okiwulira then okutuuka kulonda zino consultation ez'abantu okugenda mu district ne batuula oba ku district oba wa n'ayogera programu zize kyandibadde kirungi bwe kiti naye bino ebyokuyisa ebivulu ebyokola ki ebyokozesa ekifuba okuba abantu nti abantu bakyuke nti okusobola abantu okukyuka okuva gavumenti eno balina obakuba abagiwagira balina okubakuba balina bafumita balina obaddusa emisinde ebyo byebintu byolaba nti tebyandibadde tebikolebwa. Oli bwagamba nti omwaka 2019 wajja kubaawo enkyukakyuka ndi ku Retired Colonel Kizza Besigye n'ayogera bw'atyo then omulala n'agamba nti twebereremu tufune endagamuntu tukole ki. Bino ebigambo birina we byekuusiza mu kulwanyisa oba mu kulemesa gavumenti yattu eno ogenda maaso. Omuntu bw'agamba nti buli muntu abeere n'endagamuntu n'abali mu gavumenti nabo ndoza kibakakatako okubeera n'endagamuntu. Buli muntu yenna mu Uganda ateekwa okukubirizibwa okubeera n'endagamuntu kubanga kati oyo agamba nti abantu bonna balina okubeera n'endagamuntu kubanga kibadde kyogerwanga lunye nti abantu bagoberera abantu naye nga tebalonda nga tebajja kulonda nga tebalina ndagamuntu. Ekyendagamuntu nze sikirinako buzibu abantu bonna nabali mu bukulembeze katugambe NRM UPC biki balina okukubiriza abantu baabwe okubeera n'endagamuntu kubanga okulonda bwe batolina ndagamuntu tolonda. Nze wano nagenda okulonda LC1 ninga sagenda bwe waliwo okwewandiisa okwasooka simanyi okwaddamu tetwagenda era natuulawo saakuba kalubu erinnya teryalimu chairpersoni wange gwe nali njagala okulonda saawa natuulawo mpaka natuulawo kuva ku saawa 4 okutuuka saawa 10 mpaka layini neggwa ne babala abantu nga sironze naye nga wendi ndi jeno naye ebyokulonda tebibeeramu bwa jeno. Kati nze ndowooza buli muntu yenna yandibadde n'endagamuntu era akubiriza abantu okubeera n'endagamuntu si mugaana waddembe okukubiriza abantu okubeera n'endagamuntu. Omuntu gwe nayo yagamba nti 2019 wajja kubeerawo enkyukakyuka ezo sizimanyi kubanga manyi okulonda kujja kubeerawo 2021 mu mwezi gwa February ogwokubiri we wajja okubeerawo okulonda then balangirye president mu March mu May kati oyo naye oyo gwempakanya naye ndowooza eyinza okuba nga language yebeera bwetyo kubanga bw'abadde ajja ayogera naye bagamba okwerinda sibuti kubanga oli bw'abagamba 2019 wajja kubeerawo enkyukakyuka kati ngaba security oba webuuza kiki kyategeeza wajja kubeerawo ekijja simanyi ejja kuyuguma naye oluusi ebaayo abantu mu maka nga ye njogera yeyeeyo aganja kutta omuntu wano nja kukola biti naye nga tekyandibadde kirungi omuntu okubeera mu maka ngo nja kutta nja kufumita nja kukola ki naye okubiriza abantu nze sikirabamu buzibu
ekizibu kyendabamu mu bino ebintu ye mutabani wange omuyimbi Honorable Kyagulanyi oba Bobi Wine omuyimbi. Kati waliwo enjawulo wakati w'omuyimbi then ne politics. Kale osobola okubigatta naye obigasa otya? Kati nze ndowoozaamu nti ekigambo ky'ebivulu kino omuntu bw'alanga ekivulu n'agamba nti buli ajja okuyingira omutwalo gumu oba emitwalo ebiri emmeeza simanyi baziyita VIP oba babiyita ziyita emitwalo 5 tebo oba 1 million oba ki n'olanga abantu ne basasula ssente zaabwe ne bayingira then nga bamaze okuyingira batudde okulaba kye wabayitidde then n'otandika ebigambo ebyo oba the people power simanyi kusosola ebintu bwe bityo. Nze ndowooza nti nze byo sandi biwagidde nga mbadde nanze ekivulu n'enkisasuza ne ssente. Si kirungi okusasuza abantu ssente then ne batuuka munda n'otandika obabuulira enjiri etali yakuyimba. Nze ndowoozamu nti tekyandibadde tetwandibadde na ggwanga eritambula bwe lityo naye simanyi lwaki oluusi kikkirizibwa entebe gye weekyangiramu tujja gitwala simanyi nabo oba n'obo bwe weekyanga nabo. Nze ndowooza nti eyo y'ensobi eyinza okuba nga eganyisa ebivulu then n'ebivulu bino oluusi bibeeramu akakyankalano. Nze ndowooza poliisi bw'oba nga ogimatiza bulungi security nga bw'eneebeera then ne politics nga tajja kuyingira kubanga si kirungi kuŋŋanya bantu mu kiseera kino then n'otandika babulira enjiri kiringa ne mu kufiirwa. Tekyandibadde kirungi nze nalwisa okufiirwa omwana wange oba okufiirwa muganda wange oba ki nenzikiriza abantu okuleetamu politics mu kuziika tekyandibadde kirungi. Era twabirabye ewa omugenzi Njuba nange saabaddewo nabirabye nga nakatuuka mbadde siriiwo nabirabye ku TV. Nze ndowooza si kirungi kubanga tetwandyagadde kiba kitegeeza nti abantu bajja kutuuka okwagala wabeerewo omufu basobole okwogererawo ebintu afande kino kizze in fact abantu bano abamu kati nga Honorable Kyagulanyi namulaba mu kivulu kye yalimu ng'agamba nti musirike mbabuulire kubanga wano wenfunidde kukakisa okuba nga njogerera nti ewalala wonna baŋŋaana. Kino kireetera abantu bano kugamba nti oba abantu bano engeri gye bagaanibwa okukola ebivulu byabwe bayimbe kati politics kabamwogere bwe bafunidde akakisa. Kyagulanyi alina constituency nze bwe ndowooza simanyi mateeka bwe gagamba. Kyagulanyi alina constituency era sirowooza nti kati mu kiseera kino waliwo omuntu ayinza okugenda mu constituency ya Kyagulanyi n'atandika okuba mulaalizi ezijja ku bwemupi. Sikirowooza sirowooza nti waliwo constituency y'omuntu yenna kati ku kiseera kino kisubi gy'oyinza okugendamu n'okubalaali. Waliwo amateeka agabakkiriza okola ekyo nti okusinziira ku bbanga bwe riti n'ebbanga bwe riti abantu naye kati nze mbulyayo constituency erimu omuntu ng'agenda n'akubalaali. Kati waliwo eyeesimbawo Seruga yalinga akolako yalimu besimbawo ne Seruga Matovu Emityana nono mwana Zaake. Kati Seruga nga simulya mu constituency nga akubalaalizi kyogamba talina busobozi obuzikuba. Waliwo amateeka kati nze ndowoozaamu nti bw'obanga okoze ekivulu katugambe nkoze omukolo gw'okwanjula wano nze sirowooza nti nandibadde ŋŋamba kakati kubanga omukolo gw'okwanjula gubeerako abantu bonna oyita abantu bonna ku kyalo oyita biki owa DP owaki kati gwe n'oyimirira n'ogamba ng'oli mu yero oba oli mu red oba oli mu green n'otandika nze ndowooza tekikola makulu. Ebyobufuzi bya wano abantu babikyusizza nnyo. Kati okukkirizibwa okwogera gye kuli kubanga nze ndowooza nti mu constituency yo bakukkiriza. Afande era nga tuviira ddala ku nsonga eyo kubanga waliwo abantu baffe abamu abalowooza nti waliwo okutya naddala ku sayidi ya gavumenti ne mu kibiina ky'NRM. Ojja kunsonyiwa okubikuleetera naye nga bw'oli nti oli mu amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku byokwerinda n'obutebenkevu nga balowooza nti osanga people power eneze amaanyi ereese mangi
nti ensonga lwaki tulaba okugaanibwa naddala ona Kyagulanyi kuba okuyimba mu bivulu bye byalina okuba nga ayimbamu ne bye baba bamuyiseemu okutwaliza wamu abamu balowooza nti waliwo obutiitiizo obwo obwa people power. Kisubi nze bwe mbanga nze nga bwe ndowooza sinaba kutegeera nnyo ebivulu bino bibeera bitya kubanga nzijukira nti waliwo ekivulu kya Bobi Wine kye bakkiriza Busaabala era simanyi kiki ekyaliyo kubanga saagendayo abaaliyo simanyi eriyo kye bakkiriza then kino ekibaddeyo ne bakigaana kisinziira ku neeyisa gye weeyisizaamu kubanga abantu bangi bakola ebivulu naye nze kye mbadde nsaba Bobi Wine Kyagulanyi simanyi oba agenda kwesimba oba tagenda kwesimba ku bwa pulezidenti sikimanyi oba alina gwakolera nze mbadde ndowooza nti ye bw'aba nga agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti ategeere ki by'ateekwa okukola nze kye ndowooza kyokka omuntu agenda okwesimbawo asaanidde kweyisa atya asaanidde kozesa bivulu oba alina enkola yonna yonna endala gy'asobola okuyitamu era ebivulu bino bw'oba obigendamu osaanidde kubanga waliwo ekintu ekyajja ekyo kya people power ekya kala ya red nakitandikira kiraba Bugiri then nenkiraba ku bino togikwatako ddala kyaddondo mu kaluluke nekibeera Bugiri kibadde mu Jinja East nenkiraba togikwatako nenkiraba Bugiri kyali kibi nnyo era ojjukira nali ngamba abantu nti senga bajjayo recordings bye nayogera Bugiri ku radio ekyebugiri kyali kibi nnyo then Arua eyo kale eyo kakati bwebanga kale eyo ekyagendebwa nayo mu bivulu ebivulu bya Bobi Wine byetumanyi emabega nebiriwo kati nze ndowoozamu nti waliwo ekiteekwa okukyusibwa nze ndowooza Bobi Wine ajja kukola ebivulu bye senga addayo tewali waganyi nze sirowooza nti waliwo omuntu yenna aganye omuntu yenna nti ajja kujja oba 2021 oba agenda kujja ddi sirowooza nti waliwo aganye naye eneeyisa kuba kino kituusa abantu okuba nga beebuuza nti Kisubi nga tetunabagenda ku ekyo ogambye ekigambo ky'okutya Kisubi ebivulu bino bibeeramu bannayuganda era ebivulu ebimu ebibaddeyo ebivuddemu tubimanyi then ne security ebimanyi then ekivulu ogenda okigaana security okigaana wateekwa okubaawo ekintu ekiba kiwuliddwa omuntu kyaba alina ogenda okunnyonnyola nti naye twawulidde kino na kino na kino linagamba nedda then ne baba bakuwadde okuba nti ojja bituukiriza naye nze sirowooza nti okutya nti batidde kati bw'otya omuntu ne bw'omutya kati ne bw'ajja 2021 asobola okuwangula yes oba omutidde oba tomutidde naye nze ndowoozaamu nti tuli ku global village nze ndowooza abantu bakomewo mu Uganda bategere bannayuganda oyagala kujja mu obukulembeze osobola obufuna tulabye abantu bangi nnyo abafunye obukulembeze nga tebayise nga tebakoze ebyo ebintu ebikolebwa kati ebikolebwa okwagala okulaga ensi nti waliyo oba butabanguko oba nze ndowoozamu nti badde bakomewo ku level za Uganda nga tuva naddala ku nsonga eyo ebyo ebyogerwa naddala mu political indiscipline people power ebyo ebizze Munnayuganda ayinza okubuuza n'agamba nti people power threat eri gavumenti kyabulabe eri gavumenti kuba ennaku zino owulira kikozesebwanga kanga baana kati nti oyo wa people power ebintu ebifaanana bwe bityo so abantu bafe abamu so wano oli ayinza okwebuuza n'agamba kyafuuse kyabulabe eri gavumenti waliwo gavumenti okwogera ekintu gavumenti yeyogera nti abantu abamu be bakikozesa ebyo abantu bazze babikoza kati kyogamba Kisubi embeera wano mu maka gange nengamba omwana toli wa people power nti kakati awo ntidde people power baki eriyo bakikozesa bali serious people power enzija gye yajjamu omanyi abantu tebatwala kintu kyakkuba president Jinja ekyali serious naye kyali serious nnyo era ffe aba security tukitwala lightly
tetukitwala ng'ekyomuzannyo naye lwakuba nti abantu bakifuula nti kyali kyakulimba. Kati omuntu nali neebuuza nti omuntu ddala n'oyiiya okube nti twekube abasecurity tukube emmotoka then tutandike okuyiga Kyagulanyi nze ndowooza nti senga bazzeeyo mu mbeera ze eza Kyagulanyi kati campaigns ze waziraba tezaalimu ebyo nezitambula bulungi nnyo ne ziggwa agende kweyembeera. Nga tukivaako lwaki nkireese nti newetwogerera yalondeddwa Honorable Kyagulanyi yalondeddwa okubeera African Personality of the Year 2018 nti era kyatuusizza Parliament ya British Parliament okubanga ekubaganya ebirowoozo ku demokrasiya mu ggwanga Uganda. Bino byonna ebisinga babyekuusa Honorable Kyagulanyi nti azaatulugunyizibwa azaatuntuzibwa nti n'ababaka abamu n'abakulembeze abamu African Personality of the Year n'abanga kwegaoyinza okugamba ye muntu eyasinze mu Africa waliwo ebitongole ebikola ku ebyo. So kati British Parliament wetuukira nayo okubanga egenda mu lukuŋŋaana lwayo nga Parliament yaffe ya Uganda nedda mu okutulugunya oba ku demokrasiya omuntu yali atulugunyizibwako ennyo. Kyendeeta nti bwe tutuuka okubanga eggwanga Uganda likubaganyizibwako ebirowoozo British Parliament naddala ku nsonga ya demokrasiya kitegeeza ki ekyo nti tuddiridde oba tugenda mu maaso? Kuba waliwo ayinza okwebuuza nina be nayogedde nabo nga bagamba tuli ku bunkenke olaba British Parliament eri mu kubaganya birowoozo ku demokrasiya mu ggwanga nti kiba kigenze wala. Nze ekyo saagala kukyogerako nnyo, saagala kiwanvuya kubanga simanyi lwaki British Parliament egenda okwogera ku demokrasiya wa Uganda nti kati ye mubi ennyo okusinga mu Africa tebagenda gidiscussingako. Kati katulinde binaavaayo naye nze kyensaba abantu babeere bakakkamu, abantu bakole emirimu gyabwe kyebanaaba baggyeeyo oba Kyagulanyi agenda okirangirira ekololo oba wa simanyi oba British Parliament bagenda kusindika Queen oba bagenda kusindika Prime Minister waayo omukyala Teresa. Kati katukirinde naye demokrasiya wa Uganda nze ku lwange ayinza okuba nga addiridde olw'ebyo abantu bye basosonkereza ne baleetera gavumenti oluusi okukola ebitaliyo then oba security bwe baba basindise okukola ebitali bituufu. Kisinzira ku bantu kwegamba tulina okuyiga enkwata y'abantu ne twegera nti ono mulalu, ono agenda kubeera mulalu, ono anaatera, ono tannaba. Kati ekyo kye tulina okwawula okulaba enkwata yaabo okulaba nti demokrasiya addayo. Naye nga ye demokrasi wa Uganda nze simulabako buzibu bwonna addiriddemu olw'ebyo ebikolobera ebyo naye nga ajja kuddamu atereere. Naye kino ekyokubeera ku bunkenke Uganda yeeno tejja kusenguka weeri ate tewali lutalo nti Parliament ya Bungereza egenza okudiscussinga ku demokrasi wa Uganda nti kakati waliyo olutalo enkya sikimanyiiko ekyo. Ensonga y'oluyimba luno egenda mu maaso. In fact ndaba emikutu gya TV radios zitya n'okuba oluyimba luno naye nga lutambula ku social media. Oluyimba luno lulimu ebigambo bingi era bw'oba oluwuliriza simanyi afande kamale okyogera tuwulire abamu bw'oba oluwuliriza bulungi oyinza okulowooza nti waliwo obuzibu mu ggwanga Uganda kubanga bagamba nti bwe tuli wangula nti tulyambala engule. Boogera ku kigambo ky'obusosoze mu ggwanga, boogera ku kigambo ky'enguzi mu ggwanga, boogera ku kigambo ky'obwanakyemalira mu ggwanga. Simanyi oba entonyeze zino
olina woziraba wonna mu ggwanga lyattu lino Uganda? Nze ekikulu kyeneesiimako kyempulira nga nkyenyumiririzaamu ke kalulu oba bayimbye luyimba ki oyinza okuyiiya oluyimba n'engero zaaliwo okuva edda ziri Abaganda balina engero zaabwe simanya atanakola ki simanya atanagira ki then ne Bayibuli eyina engero zaayo ne constitution ya Uganda eyina engero ne Evanjiri ne Kuruhani byonna birina engero zaalimu era waliwo n'ennyimba ez'Abamugula simanyi Obwakabaka bulisaanawo naye oluvannyuma bulikola ki bulidda kati omuntu bw'aba ayiyiza oluyimba ng'aluyimba ng'ayina ekyalusuubiramu eriyo n'abaloota kisubi eriyo abaloota nga bagenda kubeera abakulembeze eriyo abaloota nga akutte pulezidenti mu ngalo eriyo aloota nga bamukubye essasi ebintu bingi abamu bagamba mbu baloota ebirooto bituukirira kati nabaana abayimbye oluyimba simanyi ekiseera kirituuka naye nga kalulu bwe kiba nga ekiseera kirituuka nga lutalo ekyo kyesiwagira naye ekiseera bwe kiriba kituuka nga kalulu ti abantu bajja genda mu bokisi balonde abantu bawangule simanyi engule zikole zitya siina bwenkiwakanyiza siina bwenkiwakanyiza naye abeekenneenye oluyimba luno lulina entalo ze luleeta ennyimba eziyiyizibwa kubanga waliwo ennyimba nnyingi nnyo waliwo ez'obuwemu n'owulira nti baaluweze olw'okuba nga lwaluwemu waliwo katemba bano abazanya katemba ne bagamba ogwo omuzannyo bagugaanyi then n'ennyimba ezennyimba eziyinza okutabangula abantu senga batuula ne balwekenneenya ne bala nfe kyokuddaawo okuyomba simanya nze nawudde abaddiini batandise abaddiini simanyi bawanyisiganya ebigambo ne baani nze mbadde nsaba abantu bonna bekikwatako n'abayimbye oluyimba luno batuule nze kubanga sinabadduwuliriza simanyi nakyerugamba naye ebintu bingi nnyo ne ku rediyo ebintu bingi ebigenda omuntu nayogera ebintu ku rediyo ebitali bituufu n'akuma abantu mu muliro n'abateekamu ebintu ebitaliiyo okiwulidde ne babaleka ne batambula ne bagenda then olina ayimba oluyimba ennyimba nnyingi nnyo eziyimbiddwa ezitandibadde entuufu kuyimba naye nga zalekebwa kati naluno balwekenneenye naye bwe lubanga ngero bwe banaba batuuse mu bukulembeze nga bwakalulu nze obukulembeze bwesaagala bwe bw'emmundu kati ate oba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu twogeraganya ne afande Proscovia Nalweyiso muwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu. Afande njagala tugendeko ku nsonga y'ekigoba bantu ku ttaka. Tuyingidde omwaka guno omujja ng'ensonga eno eri waggulu nnyo. President tumulabye mu bitundu ebyenjawulo era tumulabye nga yavaayo n'ateekawo n'akakiiko kalamba akaludde nga kakola omulimu guno okwekenneenya naddala ekigambo ky'ebyettaka mu ggwanga lyattu Uganda. Naye omulundi guno yagambye nti akimanyi bulungi abagenda mu maaso n'okuba nga bagobebwa nti bayinza okuba beebo beyalwana nabo okusobola okulaba nga baleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Era n'agamba agenda kuvaayo ne balooya agenda kubawa balawyers basobole okuba nga babawolereza okusobola okulaba nga tebava ku bibanja byabwe ku ttaka lyabwe okutwaliza wamu ensonga y'ebyettaka mu ggwanga lyattu Uganda. Ekigoba bantu okyogerako ki? Kisubi nga sinabagenda ku kigoba bantu ku ttaka nandyagadde nnyo ku kigambo kino ekyobusosoze. Ekigambo ky'obusosoze kale abantu kiyinza okuba nga weekiri sikigana waliwo ndooza bakikozesa naye kati kyeneebaza nti wazeewo zino intermarriages tuwasaŋŋanyiza amawanga ag'enjawulo Busoga wanjisa Omunyarwanda Uganda wasa Omukalamoja kigenze kigamba naye olw'okuba abantu bamanyira ekigambo ekyo nti kize kibeerawo ekyokusosola
naye ndowoozaamu nti okusosola tuyinza okuba nga tukutandikira mu maka gaffe then nekufuluma nekutambula kubanga naye nze ndaba kati intermarriages zigenze zikimalawo naye nga kyo sikigaana kiyinza okuba waliwo abakikozesa naye nze ndowoozaamu nti abakikozesa buba butaba na magezi era sijja kukikyusa sijja kukyetonda naye omuntu yenna ku mulembe guno akozesa ekigambo ky'okusosola okusosola abantu nti ono waggwanga gundi omusosola oba nti ono munyankole yeyandibadde mu kifo kino oba nti ono muganda yeyandibadde akibeeramu oba ono muteesa oba ono ki nze ndowoozaamu nti amagezi gaba matono gaba gatawaanya omuntu alowoleza mu ndowooza eyo era nandirowooza nti gye tugenda tutambula mu maaso bino ebintu abantu bonna babikozesa bandibadde babisuula kubanga mu maaso tebijja kuba birungi kati nga tugenze mu kigambo y'ebyettaka ettaka lino kyajjanga ekyokusaaga naye ettaka kyajjira buli kisubi dwemugamba gavumenti etuyambe twagala masanyalaze gavumenti etuyambe twagala ekkubo erya tamaka erya kolas gavumenti etuyambe twagala amazzi